Semanga ekintu kya Bujingo wakigoberedde. Nakigoberedde n'enkiwulira n'ebimu n'embiraba. Kiki akiri emabigawo ebintu bino? Nalowoozezza ekintu kimu. Bw'abaawo ekituufu ekyabaddewo. Eggwanga lirina okwongera okwetereeza mu security. Nti buli olukya bwe tuba tufuna abanene be bayisa bwe batyo. Waliwo ekikyamu ekitagenda bulungi mu ggwanga. Era eggwanga nga liryo likyagenda n'omukwekazaakaza mu kusadiya security. Tukuuma abantu. Oba okyali n'owulira nti ekamwe nga tebyabadde biti. N'owulira nti kasese byabadde biti. Wakyaliwo okwongera okwerinda mu ggwanga. Era natuse n'endowooza ne ŋŋamba oba olw'okuba kati ennaku zino UPDF bagikwasa emirimu mingi, abakulu bali mu bizinensi, be bakola enguudo, be bali mu malwaliro, be bakola zitenda. Oba kakati ate omulimu gw'okukuuma bannayuganda munnange gwakendeera. Okujja kwe kuwulira omuntu ng'oŋŋamba bakubye omuntu amasasi agasukka mu 10. Gwe ne bakuteekamu naawe oba essasi. N'osigala ng'olina obugumu obugoba omuntu. Atali musirikale, atali mujaasi, atanywa njaga. Kyolina obumalirivu obwo. Omutima ogujjawa. Awo natandise okufuna ebibuuzo ku mutima. Neŋŋamba kino kiyinza okuba gyekiringa security bwenoonyereza abantu abo be bagamba. Naye ate omutima yaguggyeewo ogwo. Ng'ogoba mundu gw'atalina mundu. Amasasi 315 n'ogumbu gonna gagweredde mubiri gwa mugenzi. Eyafudde. N'agamba kangoba ono omubitanda bange 30. Ogasindirira VIP. Ne mugenzi naye yabadde mulungi kubanga omusaayi nagwo sinagulaba. Oba abadde akozesa mazzi mu mubiri simanyi. Bannayuganda bye bimu bye tutandise okukola okwebuuza. Omusaayi tetwagulabyewo. Kiki? Omusaayi baide tetwagulabyewo. Bali bantu ba Katonda. Ayinza okubanga omuntu abadde w'amazzi. Nga mafuta ge gayize. Mafuta ge gagize. Kakati anointing. Ebintu tubyebuuza. Olumu ne tugamba nti nedda. Pastor Bujingo church gyasabisa. Nkugamba ne bwateekawo box nga bagenda kulonda opposition yewangulawo. Naye tamanya nti abantu bakabisa. Kampala ya kyankana na dda. Aga Katonda mu ggulu. Nze kugamba. Aveeyo agambe bempibe mekala bawangu ddawo nga benyale. Sogoleke. Gwe bambulire nenda basabira mu church ye. Ogambe Kanani abalonzi. Ku Kanani. Kanani bateekawo box. Nti eya Museveni yiri, eya Muhoozi yiyo, eya Bobi Wine yiyo. Bw'otolaba nga opposition egiwangudde neebuuka oba Katonda nkime ekiro. Kati ndiga za nnyonnyola ebintu ebirungi ebibye bagendayo kusaba Mungu. Era waliwo omuntu olw'okuba nga gw'okulembeddemu banno ne basaba Katonda nga bo basaba lwakuba nti bo baagala Katonda si gwe olumu by'oliko gwe ebikolwa byo ng'omuntu. Nga batunula Semango. Nyina ekibuuzo kye njagala okubanirizaako mwenna gye musinzira okubanga mutulaba. Mwebale okubanga gye muli, mwebale okubanga mutugoberera, abasubscribinga n'abasharinga. Tubagamba mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'olwaku lwaleero tuzze Happy New Year 2024. This is the first video gye tusoose okukola. Mbadde mugonvugonvu singa twasimbula dda. Naye mbadde mugonvugonvu nga ndi wansi kye gyenzira engulu. So mbaniriza mu mwaka gwa 2024. Kakati tuzze olwaleero ndina omukulu Semango. Ensonga etuleese kyekikangabwa kye kyatuguddemu ekiro ekyakeseza olunaku olwabadde olw'eggulo. Bwe twalabidde amawulire agasaasanye buli wamu nga galaga nti bakubye driver, bakubye omukadde w'ekkanisa, bakubye ow'SFC, buli kitibwa baakimuwadde. Baamukubye amasasi ng'alina Bujingo nga badde eka. Bino byonna nno bwe twabitunuulidde ffe twabiwadde nnyo obudde bitegeera. Era that's why nze ndi omu ku batagala nnyo ku papa kwogera. Olumu oyogera ebyanjwanjwa. Olwaleero naku lwakuna ekyo incident yahapeninze ku lwakubiri ekiro ekikeese olw'okusatu. That's yesterday. Naye ne kati nye gye buli eno tuli mu kaweefube ayagala okuba kuliisa evvannyuma eyabadde omukuumi we omukadde w'ekkanisa ate Duleva Richard omukubako eriiso tetunafuna mukisa ogwo. Ekyokubiri sinnamanya kabadi kali mabega wa kukweka mmotoka ya Bujingo eyakubiddwa amasasi. Ekyokusatu Bujingo baamukubye mugongo essasi. Kyokka ate dereva eyabadde akuba yabadde ava mu maaso. Ate bwe yagisisa ndi buleeki n'agikwata nnyo buleeki kati ate n'adduka agoba omubbi
kwegamba kitwale nti bakugambye nti eggunju lyabadde liza okulya enkoko n'erisimatuka enkoko negoba eggunju paka mu nsiko enkoko neddekanga edda lyange gambadde musse era ng'eggunju ly'ettulu bwe bagamba abagereesa muligamba ne nnyiniyo mbadde muleeterako ti ate gwe wettulu gwadaleeterako nnyiniye nga kizibu. So nina omukulu Semango ono nyina ekibuuzo kye. Bujingo abadde omu ku bantu abatugamba nti Uganda eri very safe era eri bulungi. Oli mutunulizi wa byabufuzi, oli muntu ow'embeera atunulira embeera z'abantu eza bulijjo. Gana mawulire bwe wagawulidde kiki kyakujjidde? Kituufu naye nja kusooka kumala kunywamu 2:21 ejja kumala gantwala bwotyo fast speed nga mbyubi nsooka kunywamu. Semango katotandikire ddala olugezigezi mu kamera yange. Siina buzibu nnyo kubanga abagufiiriddemu ogwa 2:21 tewabalabye. Kati ono abadde agukedde nga n'omulala nga ne munne ye yagukedde n'agenda. Bino gye biri eyo emagombe ne muggulu tebiriyo kati sebo komaze okunywa ate bya Uganda bw'okafuna olwaleero kati okuddamu okukafuna ku Krismasi mu ekonomi etambulangedde emabega ewayedde mabega tuli bulungi mwatuka tusekiwalinga wa future kati kana kokako kalabye sente omusolo oguliko mwana ngambye kabiri omusolo okuliko nga gwa 8 olozanywe ddaka 5 kati gobako na musolo gwa 2 musolo gonogwo buza kubatulaba tutandike. Nange njagala okwaniriza banna Uganda mwenna abatulaba n'ababeere bweru w'eggwanga lino Uganda naye nga mutufollowinga ate n'okubakulisa omwaka omukadde wadde gubaddemu ebibi bingi bye byasinze nze ng'omuntu ebibi bingi bye byasinze eri abantu baffe oba embeera embi ennyo naye twebaza Mukama Katonda kimu nti twagumazeeko era kyovudde olaba nze ng'omusajja omukulu sijaganya mwaka mupya gwenzijjamu nosigana era twokya mukadde era kakati nosigana olinga obwongo bwebase tuyinza okujaganya nga tonamanya kigugenda mu maaso kugo twagutandise nga 2 mu bulungi mu bubi bw'oba ogumazeeko gwo mubi Mukama mwebaze nga 2 gijjo gyatandikiddewo okuwunya mbeera ate ebintu tebikyadda mabega bitandika genda maaso. Oliwa omusajja yagamba nti katandika butandisi kati yensi gye tuli mu Uganda ti ebintu buli olukya nagamba amawulire agasinga okubeera amawulire kulaba bive kulaba mbeera mbi nti ebintu ebyandibadde ng'ebirungi biba bitono era bakugamba nti waaye bagenza kugulawo wali olutindo ako kalabanga akatondo ku nnyanja naye babye sente basono balumbye wano ono bakoze bwe bati state house egambye bajongere sente pastor yavumya gundi bye byokka bye bibeera kati mu matu g'abantu era kati n'abantu amatu g'amanyidde n'amaaso bye baagala okulaba bye baagala okuwulira. Semango ekintu kya Bujingo wakigoberedde? Nakigoberedde n'enkiwulira n'ebimu n'embiraba. Kiki ekiri emabega w'ebintu bino? Nalowoozezza ekintu kimu bw'abaawo ekituufu ekyabaddewo eggwanga lirina okwongera okwetereeza mu security nti buli olukya bwe tuba tufuna abanene be bayisa bwe batyo waliwo ekikyamu ekitagenda bulungi mu ggwanga era eggwanga nga liryo likyagenda n'omukwekazaakaza mu kusaidia security tukuuma abantu oba okyali n'owulira nti ekamwe nga tebyabadde biti n'owulira nti kasese byabadde biti wakyaliwo okwongera okwerinda mu ggwanga era natuuse n'endowooza ne ŋŋamba oba olw'okuba kati ennaku zino UPDF bagikwasa emirimu mingi abakulu bali mu bizinensi be bakola enguudo be bali mu malwaliro be bakola zitenda oba kakati ate omulimu gw'okukuuma bannayuganda munnange gwakendeera natidde bagulekera bajuniya basiniya kubanga buli olukya wabaawo embeera ezo ezitawoomera bannayuganda ezitiisa bannayuganda kuba buli wabeerawo sigino ng'ezo munnayuganda ayongera okutya naye nga abakulu bwe bajja mu kamera baga nti ekyo kyawedde
bwaba yakaze nti namugira tamanyina kene mujja kuddamu kuwulira nga n'ababikola baga nti katubalage nti oba oli awo tukomawo ogenda okuwulira wano baba kyatunudde eno ate emabega ku nkono ogenda okuwulira nga waliyo ennyonda evuga bagenda okutuuka bwe bati nga mumbiriza ate waliyo ekivuddeyo bitandise okutiisa ffe bannayuganda ekintu kya Bujingo kino babadde mu kabadi yabadde sitanti kubanga ebibuzo bannayuganda bye bayina olumbe balukumyewa tetumanyi ekyongo kyadde ebbali ekibuuzo ekyokubiri emmotoka baagikweseewa ekyokubiri nze kye nalowoozezza kye beerabidde mu sitanti eno gye babadde thatis bwe banga yabadde sitanti ekifaananyi kimu kweno generation ey'amawulire buli ssaawa ojjukira akatambi ka kamiliyoni ng'akuba owa bodaboda eyakalabula emmotoka ye kaafuluma within just 10 minutes nga katambudde kafu naye muŋŋamba tewali kintu kibeera mu Kampala nekitabaako nsasagge tebakulya ekinusu nga ssaawa no zabadde mu ssaawa 5 era bwe ebibuuzo bingi nnyo ku bannayuganda zabadde wakati w'ennaku 5 awo abantu waliwo lwe beekolera amawulire waliwo lwe baagala okufuna nga bannabyabufuzi vote nti oyinza okubisiŋŋana nga kati ne mu madiini abantu abamu babitandise nga bali ku sympathy tetunenya abantu ba Katonda baagala follow ekizibu mulimu bannabyabufuzi manya bannaddiini nga bayingira ebyobufuzi ate era gyabadde abirimu ebyobufuzi kakati abantu batandika okufuna ebibuuzo ebingi nga ansa ntono tonenya kubanga mwami Ssemanga ekibuuzo ekirala ekifaananyi tulaba eki ekitambula ani yakikubye ekyokubiri Bujingo ebigambo nze ndowooza ya papye okujja na kwekuwulira omuntu ng'oŋŋamba bakubye omuntu amasasi agasukka mu 10 amakumi 3 gwe ne bakuteekamu naawe oba essasi n'osigala ng'olina obugumu obugoba omuntu atali musirikale atali mujaasi atanywa njaga tyolina obumalirivu obwo omutima ogujjawa awo natandise okufuna ebibuuzo ku mutima neŋŋamba kino kiyinza okuba gyekiri nga security bwenoonyereza abantu abo be bagamba naye ate omutima yagugjeewo ogwo ng'ogoba mundu gwatalina mundu amasasi 315 nokumbugo nagagweredde mubiri gwa mugenzi eyafudde n'agamba kangoba ono omubita ndabanga 30 ogasindirira VIP naye omugenzi naye yabadde mulungi kubanga omusaayi nagwo sinagulaba oba abadde akozesa mazzi mu mubiri simanyi bannayuganda byebimu byetutandise okukola okwebuuza omusaayi tetwagulabyewo kiki omusaayi bali bantu ba Katonda ayinza okuba nga omuntu abadde w'amazzi nga mafuta ge gagize kakati anointing byonna ebintu tubyebuuza olumu ne tugamba nti nedda waliwo pasita Bujingo mwagala nnyo mukwano gwange naye waliwo lwe simwawula ennaku zino nagenda nti nkendeeza kumwagala nga simwawula ku Bujingo munnaddiini ne munnabyabufuzi nga mulimu ne bannabyabufuzi fe tuli bannabyabufuzi naye waliwo lwe twogera ensonga nga twogera ensonga ezo waliwo lwe muwuliranga buli muntu amuyisaamu amaaso nga bw'alaba naddala ku sayidi evuganya gavumenti enkya bukeera nga gweyisaamu amaaso ate ye pulezidenti ogenda kusengukira ludawa kwetonda kukola ki tiso munnaddiini eyandibadde anyiga emitima gy'abantu ontegedde bulungi Ssemanga olumu waliwo lwagisaanuula ate obusaanuuli nkugamba kino nga tonangamba bya Ssemanga olwaleero pasita Bujingo ekyaki gyasabisa nkugamba ne bwateekawo box nga bagenda kulonda opposition ewangulawo naye tamanya nti abantu bakabisa Kampala yakyankana nadda aga Katonda mu ggulu nze kugamba aveeyo agambe bemupibe mekala bawanguddeawo nga benyaremu sogoleke bambulire natabera mu kyaki abalonzi kanani bateekawo box nti eya Museveni yiiri eya Muhoozi yiyo eya Bobi Wine yiyo bw'otolabanga opposition egiwangudde nebuuka oba Katonda nkima ekiro endiga zanyonnyola ebintu ebirungi ebibye bagendayo kusaba mundu era waliwo omuntu lw'okuba nga gwe okulembeddemu banno ne basaba Katonda nga bo basaba lwakuba nti bo baagala Katonda si gwe olumu by'oliko gwe ebikolwa byo ng'omuntu nga batunula Ssemanga nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza amatankane galabise yabadde driver mukadde wa kanisa mukuumi we bodyguard yo SFC nevayo negamba abadde waffe era abadde ku ddaala lya kopolo kino eno
ekyokutugamba ebintu ebisatu ati mukadde wa kanisa ati driver we ati bodyguard ku level ya church wasumba endiga ng'ojjukira akati obutambi bwa zaakola nga agamba lwaki mba neetaaga omukuuminzi ate omuweereza wa Mukama ebyo naye azaabyogera sema wano we tutuuse kati mu ggwanga lya Uganda musumba kutambula na pisito kati kyolina okumanya kinagambye nti ensi bw'ekyankalana buli kimu kikyankalana mu mbeera zonna kigambye nti eyo yabadde sigina embi eri eggwanga kifaananyi kibi oba oyagala oba tokola ki oba toyagala bw'abanga ye muntu ajja n'ayogerako ku byobufuzi kitegeeza mulimu bekiisa obubi nga abantu baffe balowooza kyegambye nti abasumba abandi basumbye kwe kunyiga emitima gy'abantu egiwabye naye olumu oyinza okusiŋŋana nga bwe balabanga ate ayongera kuginnyika mulimu abawulira obubi be bangi butoogera ng'oluusi ne muba osumba bali bubi nga nekibakeeza mu kyaki omwo okujja okusaba kubeera bubi abamu batandise okugamba mbu ayagala abagagga abasaba batono of course babagagga tebasaba naye kibaleetawo obungi mu makyaki kusaba bizibu nga bibasuseeko mbeera mbi kaakati oluusi nga gwe kyoyogereramu oli mu mbeera ezizo ennungi ez'abatono ontegedde bulungi naye nga boosumba ne message gy'okasuka ne muba otasumba abantu ebazza emmeeme abadde bagamba nti alaka ayagala kusaba asayira mu kudduka n'akasente ka Pentagon kyegambye ebyo byonna kati abantu ensi Uganda yayonooneka buli omu akola ekikye ku makya n'osiŋŋana ng'omuntu kyotamusuubiramu naye kyakoze nga komedi muyizibu naye emmotoka kati yeeryo ate ani amanyi obuuza nze ate semanga okugjako kakati kyegambye ti bannayuganda ebibuzo we biri wa wantu wabeera accident niwatajjawo wadde bantu 10 akono kabuuzo ku ssaawa ennya e Kampala incident we happening ebyo byonna kati tuli mu kwebuuza tebitegeerekeka oli naavuga emmotoka paka mulago akangoba omubbi nga bagoba w'emmundu takuba empiira n'agyonoona yabaddeko mmandu ki kyokka twawulidde bagamba mbu nga wooli waliwo kamera ebyo byonna bannayuganda bali mu kubyebuuza nabyo ebibuuzo bingi ansa ntono tulabamu kino tulabamu kiri ate amangu ago naye omuntu munnayuganda yatulaba kintu kimu nti Uganda levo gyerimu eddawa bwe tuba tutuuse awo nga wabayo abatemu nga batandise okulumba bannaddiini mu nkola eyo ontegedde tuddawa tugenda kuwangula tutya tegedde bulungi kitegeeza waliwo ekizibu mu ggwanga abakuuma security naye bakimanyi Jeno Muhozi yavuddeyo kasita bo babanga beekuuma Jeno Muhozi yavuddeyo n'agamba mangu twagala kumanya abadde baagala okutta pasita era n'agamba oba BDF oba bino bikuli minoozi twagala kumanya ababadde baagala okutta omusumba waffe ekibuuzo kyange nange wekiri nebuuza emmundu zino zivaawa zasala nsalo bazigula bweru ne zijja ziri mu Uganda bantu ba gavumenti be bazikozesa oba bantu ba bulijjo security eriwa ziri registered kubanga buli budde tufuna abantu abafudde nga battibwa mundu zivaawa security kubanga buvunaanyizibwa bwa security mwekyo bannayuganda no tulina emitima nga myeraliikirivu bakama bafu aba security lwa nsonga ng'ezo tibulinaku abattibwa bwa mundu bwe baba mundu zivaawa zibuuka nsalo ziyingira zitya ziva wano ani azibawa abo abatemu ntegedde kuba ebyo ebibuuzo bye tubuuza security ennungi eggwanga lyerirowooza nti atulina UPDF twamala naye semango kati gwe nga omuntu atunula wansi nakwefumitiriza bw'oba wakusiga kifaananyi incident ya Bujingo ya happenings kale ng'okinyonnyola omuntu omugamba atya
babadde baagala kumutta byabadde mu sitanti byatulemye otegeera kakati nze kumanya kye nalowoozezza comedy oba abadde otumuleke nze nyina kye nalowooza nga tunanye nze omutima gwangambye oba babadde balowooza obulumbaganyo bwakoleddwa ku Mubaraka Munyagwa kuba that's the same very day Munyagwa yali ava mu Queen BS nenga bamulumbye ne batematema mukumwe kale balumba ekyalo ne twategeddeko kimu makage babadde basinze okukola ki okulumba nga ndowooza nti incident yeno babadde baagala ebikama wuli ga Munyagwa that zinga balina perspective ti Munyagwa ayinza okuba yafudde bagenda mutta nga bayagadde kino kibikke Munyagwa n'ayita ku lugwanyu na bano story kati nga tebalina bagibikisa kuba yo yali dinze onobwe dola wa report sizifuluma bakedde ku macha nga bakedde buli wamwa nge wa Munyagwa tebabiwadde attention ate bya Munyagwa yabadde bya ddala nze bwe nalowooza munenga yi story babadde baagala kubika story ya Munyagwa kati sijja kutunuulira byonna oba wabadde mu comedy waabwe oba biki ebirala ontegedde bulungi nze kati ntunuulira nti bwabaawo ekintu ekyabaddewo ng'ekyo ku security gye tulina nga kiri mu Kampala gavumenti erina okwetereza eyo sigino mbi tubiteeke wabbali tujje mu comedy oba yenna tumuteeke wali ne tutunuulira ekyo bwe kiba kyabaddewo nga ddala ekituufu kiri ewa Munyagwa kiri mu Kampala wakati otusuubira security esinga kiri ku munnaddiini kiki kyolowooza bwekinga nadda katuti atugambe Uganda eri seefu kyenkugambye nti kitegeeza osobola okwogera ebigambo mu tayimu eno gye tulimu mu Uganda abali obubi bangi kyenkugambye nga ne boosabisa bali bubi ekibaleeta mu kyaki okusaba bizibu kakati gwe bojja n'oyogera ebigambo olumu n'okinagguka ng'eriyo bamafiya abawulira obubaaya ontegedde bulungi nga balaba oyina by'oyogera nga bibanyigiriza ekyo kimu ate mwami Bujingo kati alina ekizibu oba olyawo nga tekiri ne mu bino aba gavumenti bokka baliko kuba opposition sibasuubira kubeera na mutawaana ku ekyo naye ng'osiŋŋaana ali ne banne abantu banne basumba banne gaboogerako embiranye ennene kitegedde n'owulira nga ali kwono n'owulira nga ali kwoli ndi kakati nabo basobola okukozesa advantage ey'okulowooza nti kasita ali ku opposition abayiribya ati kakati ffe katukozesa advantage eno abantu abamu kye naggambye ekituufu abadde alipira nnyo akwatagana nnyo kamwe kabi kasasiro gange of course oyogera kino ne wabeerayo ayitiramu omwo afuna advantage yo ontegedde abantu abo basiŋŋaana mulimu nga balina competition zaabwe mu makanisa gaabwe kakati omuntu ye n'asirika eri naga sijja muddiza bigambo ekyo kisoboka tubyogeranga bannayuganda tubyogeranga abatagamba ti tetwagala Bujingo kisoboka of course tikati so n'olwekyo eggwanga bwe liba lituuse wano eyo tugiyita nsasagge kyovudola abantu abamu kati abali mu mawanga ageeweeru abamu bwe bawulira ebyo batya okuyingira Uganda bainvestors betugiyita manya bainvestor baani bano balambuzi bwe bawulira ebintu ng'ebyo batya okuyingira Uganda kyegala nti gavumenti eba erina okwetereza ekyo tekyabadde kitono sigino nnene bino ebintu byetwali tulowooza nti biri ku bannabyabufuzi n'ababuloga beba bituuse kubasumba tugenda kuddukira wa be babadde batulyowo emyoyo be babadde babuulira gavumenti kati nabo be baliko anti abafuzi abantu gye bandiddukidde kyegambye ate balina ebyobufuzi okusinga ne bannabyabufuzi gye badduka kuba oli bwavaayo omuntu n'agenda abantu n'agamba nti gundi naawe amabugo gasende bwezi ng'osoomooza muntu ali ku ddala ly'okunoonya akaluko bwa pulezidenti gwe ba tokyali munnaddiini gundi ku mukolo gundi obadde sende bweziti nga nange omuntu omumpadde bweti mu ekibiina ebyo byonna abantu bwe babigatta bakulaba nga tokyali munnaddiini kubanga abo bonna bantu boolina gwe olina obbali owemyo nobakkakkanya gwokakkanya aba Museveni gwokakkanya aba Bobi Wine abeebeesije abammawo kakati gwe bw'oba wasosolamu ate oli munnaddiini ki gwe oli munnaddiini ki kati abantu baba balina obusungu bungi bannaddiini bakyakola ogwabwe nti balyowa myoyo batono
batono era ojja kusingana nga bannaddiini bangi nga batunuulidde gavumenti nga newabaawo ensobi nga bawalaba ebyali e Congo gavumenti okukyuka n'embeera okwongera okutereeramu e Congo bannaddiini baavaayo nnyo ku nsonga eno naye wano osiŋŋaana batono nga amakyaki agamu tegatunuulira bibi bituusibwa ku bantu gatunuulira tunywedde tutya gavumenti etukuume ffe ontegedde bulungi nti gavumenti bwegamba nti enetuwaayo ku mmotoka ez'okutambula ate kakati tujje twogere ku bibi byekoze twogere ku kikyamu kati abo bannaddiini nabo gye bali bangi era olina amanya nti bwe nkyazaako omukulu yenna mu kyaki yange nze ewa Katonda mba mmaze okutuuka n'abantu bange ndowooza bali mu kyaki nga ab'oludda olumu oluvuganya gavumenti gye bali bannaddiini nga babalabanga ate sitaani munnange kuba abantu bwe batuuse n'okugambira akatambi ke ekifaananyi kye baamukubye ng'atudde mu ddwaliro mbu yabadde anaatera okumwenya neŋŋamba bannayuganda ensonga nga baziraba bulala tebalinaamu kafansonyi ensi weetuuse bannayuganda bangi nga bakyali mu mbeera embi bw'ovaayo ng'okola statement eringa ey'olusaagiriro n'okujerega kibayisa bubi bw'ofuna ekizibu kyovudde olaba nti bangi bavaayo lw'otegeera nti mbaddeyo n'ogubinja nga tegunjagala bwe guti ontegedde naye ani yawabu eno incident ani yagitaddemuko jiya ate ani amanyi babaze ndaba bakibazeemu bubi bingi bye beerabiddeyo ku kyemmotoka ku emmotoka kati lwaki ebeenoonyezemu bannamawulire baginoonya bagirabe pe kubanga amasasi gagina okuba nga gagiyise wa bwe baakubye ekyokubiri we batidde omuntu tewali tonde lya musaayi ebyo byotyo twagambye tuyinza okugamba nti bya Mukama omanya akola ebyewuunyisa amasasi negamuyingira n'avaamu mazzi n'avaamu mazzi oba mafuta ekyokusatu omubiri gw'omugenzi guli ludda wa bannaye Pasita Bujingo tugendeko ku lumbe omubiri guli luddawo naye kasita SFC yagambye abadde waayo aliwa gw'omubiri guliwa tetunalaba na ku famire ya mugenzi akano akatego k'amaanyi omugenzi tabadde na famire ye Richard okuba bakyamuterese mu gungu abafamire bandivuddeyo ne boogera tetunalaba abantu bajjudde ewa Bujingo ataafudde okusinga okugenda ku lumbe ewali yafudde biri bya ddiini ebya ddiini biba bitya kati bitunyonyo yafudde ani abadde amumanyi terwaki tumwogerako nti kati bwe muba oluusi temumubadde temumanyi Katonda kasita yeyeka yamumanyi kitegedde newamanze Pasita Bujingo kyenyinza okugamba yongera okwekuma ffe tukyakwagala watusuubiza Pentagon eyo twagala ogirabako sajja tusuubiza gwe Pentagon omanyi byegendo beera n'okubalansinga nti ngo munnaddiini nze siri munnaddiini ekiryawo kiwanvu ndi mugoberezi bugoberezi naye nze ndowooza munnaddiini ku lwange yandibadde buli muntu oba muddugavu oba mweru oba mumpi oba muwanvu oba mulema oba simulema omutegedde bulungi wakibiina ki nga bonna bantu bo obaaniriza obasabira obalyowa naye bw'obeera mu ango y'okutoola endiga ezimu n'ozigamba nti mwe Jesus yalina obbasumba ate mmwe nti mwe muli basitaani oba tokyalyowa bantu n'abantu abaagala obwa pulezidenti wano abaagala obwa MP yagalagaana sisuubirayo munnaddiini omu kuvaayo n'abaako baavuma n'abaako baawaana nti awo we bakwawulira ne bagamba nti ono munnaddiini oba si munnaddiini ono alina ebigendererwa bye birala ali mu bizinensi oba ebyo abantu bakola ki babirowooza si basiru nagambwe buli muntu omugezi tekyetaaga kusooka agenda ku yunivasite asigala mugezi abantu bangi tafunye katuuti kuyimirirawo kwogera bigambo naye ng'ategeera okusinga gwali katuuti bw'oba oyogera olekamu ebintu ebimu wekobe mu kifuba kyenkugambye yensonga lwaki kugambye nti kakati gwe gende wa Bujingo mu kyakyo ogamba abantu waliwo bokisi eno n'eno ojala baje kagwa bajja mubulira lwaki bajja okusaba mu kyakyo ebyo bizibu bye bibaleeta bana mukirege kakati gwe okyalowooza nti bajja buzi kunyumirwa gwe n'oyogererawo ebibyo ebimu
si kirungi ng'oli munnaddiini. Mukkirize tugenda basibulira wano. Tujja kuddingana maaso awo twakomyewo mwaka tuli mupya naye bambi mutuwe ku subscription buli akalaba lukongereyo buli akalaba temukoma kubeera ku Facebook wokka ku Facebook naye mujje mutwagire ne ku YouTube kubanga twagala subscription twagala views naffe tutambule nga mutuwagira nga mulaba bye tubawa mujje no ku Facebook ne mulabako obumpi ku TikTok ne mulabako obumpi mujje no ku YouTube naffe munange mukama yatuyiwako amafuta tujja ne twogera ebigambo bannayuganda bye tuwulira eno wansi olwokuba tubeera wansi ne twogera ebyo byennyini ebibalimu naffe ebituliko ensi etegere ne Katonda ayongera kubanga olumu abandi tuyambye Katonda n'amanya nti waliwo ebizibu oba wano mu Uganda bingi ate munnange bakola byabwe kakati ffe kyetuva tuvaayo naffe yeeko amafuta eno ebbali wansi ne tujja ne tukola ki ne tubyogera Katonda n'abimanya n'abantu ba Katonda abalala abo bamalayika be nabo ne bategeera ne tusobola okutambulira ne tuyamba kuba n'abalala abantu be basibuli nze kennyini nyina amaanyi agasiibula mu Uganda mwe tuli kati olowooza kyetuzaako 224 bino byonna kati bitandika tukanga eno mataka batwala kayimba eno emisolo giri waggulu nnyo kati nywedde soda madde manyi nywedde wa 10 bange nti awano 2 lwaki wa 2 busolo kuli oba ne 224 bwana ababo Semango bannange olimbula bazinga tubasibulidde wano